Bano bebamu ku bammemba ba SACCO eyakiteredde Parish Development Model ababadde mu lukiiko olutuuziddwa ku kitebe ky'eggombolola y'e Kayunga okumalawo emivuyo n'okwemulugunya kwe balina okwaviirako n'abamu obutafuna ssente zaabwe. Okusinziira ku ssentebe wa LC2 ow'omuluka gw'ekiteredde Charles Obbo, obuzibu bwava ku muwanika wa SACCO eno eyeefuula nnantagambwako. Nsaba lipooti tekola ki? Tevaayo. Twezala yafuuka ekizibu, yayogera ebigambo bingi, teyamaliriza n'alyoka agenda oba mu Luganda bakiyita batya n'alengeza parisikivu. Peter Kawes, ssentebe wa SACCO eno, agamba omuwanika we yeefuga ebipapula byonna eby'abantu abalina okufuna ssente, n'agamba nti tebalina kumanya kintu kyonna bw'abanga yakyali omuwanika. Bwe nagezangako nange omwaka ogi ne mugamba madamu, ekyamazima nga tiyapaaso singa bankubira essimu nga bambuuza nti gundi ne gundi bamanyi abaali bafunye ku ssente, naŋŋamba ebintu bya SACCO tebifuluma. Bw'asitusa okwewozaako, omuwanika Catherine Owori Nakato ategeezezza nga abakulembeze banne mu SACCO n'omuluka gwonna bwe balemererwa okutambulira ku misinde ye kwatambulira. Ekizibu kyange bannange kye bandabyemu obubi nti ekyange bwe mba nkitandise nkitwala supiidi ne tukita buli muntu nadda ku mirimu ki. Ekyabannange supiidi gye babadde batakola ki batasobola. Naye ffe tubadde abantu ababadde baweereza obulungi mu muluka kiteredde okujjako SACCO. Ono naye anenyeza ssentebe w'omuluka ne ssentebe wa SACCO eno okulemererwa okukola emirimu gyabwe nga buli omu ayagala yezza obuvunaanyizibwa bw'obuwanika nga bwe bagabira bammemba ssente. Chairman LC2 yawamba omulimu gwaffe. Obuzibu we bwajjira ng'alina omugugu ogwo ate nga ne mukama wange chairman naye alinayo ezize nze ndinanga loans committee nina files zidda ku desk. Charles Siga akulira enteekateeka ya PDM mu disitulikiti eno ategeezezza nga abantu okwagala okwefuula bannantagambwako n'okulemera mu bifo bibimu ku bizza enteekateeka eno emabega. Abantu boweze bagamba nti ddako ebbali abaweereze toganya ku ki? Toganya ku ntebe ate togamba nti mumpe ebbaluwa ekuba ku kifo kino kubanga wali ejja munange nali yaku appointment okujja okuweereza abantu. Oluvannyuma omuwanika Catherine Owori Nakato alagiddwa okuwaayo fayiro zonna z'abadde yatereka ewuwe n'azikwasa ssentebe wa SACCO eno. Omuyambi wa RDC Kayunga Daphne Damali Asasira ne ssentebe wa disitulikiti Andrew Muwonge bategeezezza nga bwe bali abeeteefuteefu okulwanyisa buli muntu anasangibwa mu mivuyo egy'okudobonkanya enteekateeka ya PDM mu kitundu kyabwe. Njagala okubakakasa nti bwe tunaakwatira mu buli bw'enguzi tugenda mukwasa mukono gwa kyuma. Mubadde ku mawulire mubawulidde eyo be basibye. Kati tetwandyagadde tubeere mu buvuyo ng'obwo, buli omu ategeere kyalina okukola. PDM teri agenda kugisuula, wabula gwalowooza nti ogenda kugisuula gwagenda okugwa. Tetugenda kukkiriza kwekobaana n'obunyazinyazi bw'empulira obutonotono obwo nti omuntu awaayoko emitwalo 2 okumuwa akakadde nti gwe okukufa evalinga sooka oweeyo ssente ogire ku lisiti y'abo bagenda okufuna. Emirimu mingi gyetobeseemu emivuyo ku ssente za PDM nga n'abakulembeze abamu basaba abantu ssente okusobola okubawandiisa okuganyulwa mu nteekateeka eno.